Mu kitundu kyaffe kino ekya leero tugenda kulaba ensonga lwaki musajja mukulu Museveni yasalawo okulumba Bukalabi ewafiira basajja be abaali bawerako. Mayanja Richard, baali ba Martin ne Kolebu Asimwe bwe bali kunyumirwa emboozi zino. Kalibala bw'atyo yatumya nfanfeewe Peter Kolokolo okumuyamba okuddusa abaana bano. Kolokolo ye yalina okubakulembera nga bawerekeddwako mukyala wa Kalibala omukulu Clementina okubatuusa we baali balina okulinnyira bbaasi. Kolokolo yali alina kabbomu kamu okwekuumisa abalabe singa babeera babasanze. Ekiruubirirwa kyali nti Kolokolo awerekera abaana bano abayise mu bifo ebyali nga bizibu okuyitamu okwalikawo mu kalongero okutuuka e Masuliita n'oluvannyuma obuvunaanyizibwa bukwase Kanyerezi beeyongereyo. Mu mikwano gya Kalibala, Kolokolo ye yali asaanidde okukola omulimu guno olw'ensonga nti ye yali munda mu bayeekera ng'enteekateeka zaabwe azimanyi bulungi naddala obudde obw'ekiro. Kolokolo ne banne baasula Masuliita ewa mukwano gwe Lubega. Wano Kanyerezi we baamukwasiza obuvunaanyizibwa obw'okwongerayo baganda be nga kwaliko abaana ab'obuwala 8 n'abalenzi 3. Era abayeekera bano baakola kinene okulaba nga abaana ba Kalibala bano batambula bulungi era batuuke mirembe. Omulimu gwa Kanyerezi gwali gwa kutuusa baganda be ne bannyine wa muganda waabwe mu Kampala. Kanyerezi ono yali amanyi bulungi e Makindye mu Jjuuko zooni muganda we David Semabaale gye yali abeera. Era yali amanyi n'ewa Paulo Luyombya e Kampala mu zooni ey'Ekisowera. Era yali amanyi n'amaka ga muganda waabwe omulala Lieutenant Sulaiman Kalibala ye Najja Nankumbi. Kyokka kitaawe Kalibala yali amulagidde walina okubeera ng'aleka buli muwala gwe yali amuwadde. Kolokolo yali awadde Kanyerezi amannya g'abantu abalina okubeera nga bamuyambako okumulagirira singa abeera afunye obwetaavu. Kanyerezi ng'atuuse mu Kampala yasula kawempe ewa Luyombya we yasinzira okussa mu nkola byonna Ssaalongo Kalibala bye yali amulagidde. Yalina okusasula ennyumba yennyini Kalibala gye yali amaze okusiima n'oluvannyuma addeyo ekawumu n'ebisumuluzo byayo. Kalibala ne Kolokolo baali bakkaanyiza okutemera Kanyerezi ekkubo omutali bulabe kubanga ebyamutwala yali tagenda kubirwako nnyo. Akaseera ka musajja mukulu ono Ssaalongo Kalibala bwe kaatuuka naye okubeera nga adduka ekawumu. Yayagala akozesa ekkubo lyennyini Kanyerezi mwe yayita ng'ajja e Kampala. Wabula omu ku bayambi be nga naye mutabani wa Amisi Sempiira yasangibwa yeetegese okumuwerekerako. Kalibala ono yasooka n'ayimirirako mu maka ga Ssemuli ow'e Masuliita okumala ennaku ezaali ziwera 5. Ssemuli ono ye mutabani wa Joshua Kiyingi nga Kiyingi y'omu ku baasooka okufiira mu lutalo e Kagembe. Era nga ye yali mwannyina wa Mary Nattimba muka Ssaalongo Kalibala. Ono yalina ekizimbe kya bizinensi e Masuliita era nga yawaako Kalibala ebisenge nga biibyo era n'amuwa n'ennyumba esangibwa eweeyogerere ku njegogo z'ekibuga Kampala. Kalibala bw'atyo yakkiriza okubeera mu nnyumba eno kyokka ekyewuunyisa Ssemuli ye Kalibala okuva mu bbaasi nga bakava e Masuliita okuliraana ekkubo erigenda e Bakka. Era nga guno gwe mulundi ogwasembayo Ssemuli okulaba ku Kalibala ono. Ebirowoozo bya Ssaalongo Kalibala byakyuka bwe yalowooza ku mukyala we Mary Nattimba eyali tayagala kuleka mwana we mabega. Mary Nattimba yamatiza Kalibala obuteeyongerayo mu lugendo ng'alese abaana be mabega abaali basindikiddwe wa David Semawempe ku kyalo Kababi Bulondo basinziireyo okusoma. Kalibala teyayagalako wadde okwagaliza abaana be okwenyigira mu lutalo luno nga takkiririza mu bikolwa by'abayeekera olw'okutya ebyali biyinza okukivaamu. Bw'atyo kigambibwa nti yamala emyezi 3 n'okusingawo mu nnyumba empangisa e Kawempe n'aleka mutabani we Kanyerezi okusigala ng'alabirira amaka e Kawumu kyokka ng'amukuutidde obutayingira mu bayeekera. Yamubuulira kumpi buli kyama kye nga tayagala bombi bafe ekintu kimu. Ng'ali e Kawempe, Kalibala yeesanga mu kusoberwa bwe yasanga omuvubuka wa UPC yali amumanyi. Bano baabuuzaganya kyokka ebibuuzo bye yamubuuza byamuteeka ku bunkenke. Omuvubuka yali ayagala kumanya musajja mukulu ono w'abeera ne kye yali akola mu kitundu ekyo. Ti naye eno ye yali embeera gye baabeerangamu kumpi buli kaseera mu biseera bya ddukadduka. Olwo Kanyerezi ng'azzeeyo e Kawumu yasanga muganda wa Amisi Sempiira ng'ali waka. Wabula
bano batandika okubeera nga bayambako omusajja mukulu Kolokolo yali ayambako abayeekera era nga kino kyatengula omuvubuka ono Kanyerezi okulaba nga naye ayingira obuyeekera. Kalibala ekintu ky'ataamanya. Kanyerezi yali yeegombye embeera y'ekijaasi ng'abajaasi abajjanga ewaabwe okunona emmere bamusikiriza. Kyokka ng'obwagazi bw'okubeegattako mwalimu omuziziko gwa kitaawe yali amukuutidde obutabeegattako. Wabula Kanyerezi yamala ebbanga ddene nga tateredde era kyaddaaki yakomekkereza yeegasse ku bayeekera bano aba NRA. Kanyerezi yebbirira n'atuukirira abayeekera era yali wa mukisa n'asisinkana omuduumizi w'enkambi y'e Kayuukiyuuki. Mu kiseera kino abayeekera ba Kayiira aba UFM baalumba enkambi y'omu Lubiri ne bawamba ebyokulwanyisa ebyali biwerako. Wabula okusinziira ku Kato Jacob Kalibala anyumya bino ebitaanyumizibwa ebyeruweero yategeeza nti tekimanyiddwa obanga Kayiira baamusinza maanyi obanga yatikula mbugenderevu ebyokulwanyisa bino babivuge babitwale mu matwala aba NRA gye baali balina obuyinza. Okusinziira ku Peter Kolokolo agamba nti Kayiira yasindikira Museveni obubaka. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba, naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka, n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Okusinziira ku Peter Kolokolo agamba nti Kayiira yasindikira Museveni obubaka n'amutegeeza nti alina loole ekubyeko ebyokulwanyisa. Kyokka yeetaaga obuyambi okumukubira abasajja b'obooti babazzeeyo emabega. Ekitabuusibwabuusibwa era nga kyakakasibwa, Saleh yategeka mangu abalwanyi ne balumba loole eno bwe yali e Masuuliita. Okusinziira ku musajja mukulu ono Jacobo, akakasa nti Saleh yamutegeeza nti baali bakyali bavubuka nga balina amaanyi era mu kaseera mpawe kaaga ng'emmundu zino zibali mu 5. Amawulire g'emmundu zino ezaali zibbiddwa Kanyerezi gaamusanga mu nkambi bw'atyo n'alondebwa okugenda ne Saleh okubeera nga bazifuna. Emmundu zino baazitikkula okuva ku loole kwe zaali nga baziteeka ku mmotoka ey'omulangira Emmanuel Kayondo. Kanyerezi teyaddayo waka era bw'atyo n'afuuka omuyeekera nga tafunye lukusa kuva eri kitaawe. Salongo Kalibala kyamuyisa bubi bwe yakitegeera nti mutabani we yamala ne yeegatta ku bayeekera ekintu kye yali yamugaana. Olwo Kalibala yatandika okukwatagana ne mukwano gwe Kolokolo amuyamba okubeera nga bazuula mutabani we Kanyerezi gy'ali. Kyokka Kolokolo n'amukakasa nti talina kyamanyi ku by'okubula kwa Kanyerezi. Oluvannyuma Kolokolo yakitegeera okuva ku baduumizi b'abayeekera e Kawumu nti Kanyerezi yali atwaliddwa e Kapeeka okubeera ng'atendekebwa. Amawulire gano ag'ennaku bw'atyo yagawa mukwano gwe Kalibala yali mu kwennyika ssaako n'okusoberwa. Olwo Kanyerezi yali afuuse omujaasi kyokka ng'agabiddwa wala okusukka ekitundu Kolokolo mu yali akolera. Omulundi omulala Kalibala lwe yaddamu okuwulira amawulire agakwata ku mutabani we gaali gaakumubika ng'enakusomeza 21/3/1983 era Nalongo Kalibala agamba nti mutabani we yateranga okugenda ewaka ng'alina by'abaleetedde era nga yabeerangawo akaseera katono bw'atyo n'addayo. Nti olumu yabakyalira ng'ali mu byambalo by'ekijaasi era n'abategeeza nti ali mu kibinja ekiduumirwa Saleh. Saleh nti naye yakyalirako amaka gano mu biseera bwe yakubira enkambi e Kawumu n'ekitema masanga. Okufa kwa Kanyerezi kwakuba wala amaka ga Salongo Kalibala era n'ayisibwa bubi nnyo olw'ebingi bye yali asuubira mu mutabani we ono. Mu myaka gya Kanyerezi ng'akyali muvubuka yali yeegomba okubeera ng'ab'amawulire abakolera ku Radio Uganda
era nga yali asuubiza kitaawe nti agenda naye kuwandiikanga amawulire mu Luganda. Era ng'omuvubuka ono baamulinamu essuubi ddene olw'obugezi bwe yali alina kyokka ng'essuubi teryasoboka kutuukirira. Enfa ya Kanyerezi buli kawuna waaginyumya bubwe. Kolokolo ateebereza nti olutalo luno lwatanula NRA okusobola okulaga eryanyi lyayo ssaako n'obusajja. Nti olutalo luno lwatandika oluvannyuma lw'Omuzungu okujja okulambula ebitundu by'abayeekera mwe baali bakolera. Omuzungu ono yalabika okuba nga yali munnamawulire eyagwa obugwi mu nsiko era Museveni n'amulambuza kumpi ebibinja by'abalwanyi byonna. Obukulembeze bwa NRA teekako NRM ku luyi olw'ebyobufuzi ne baakakuyege babalagira okunoonya omuntu amanyi Olungereza akole ng'omutaputa. Kolokolo yafuna busu lwa nviiri n'amutwala mu nkambi y'abayeekera okukola omulimu guno. Omuzungu ono yakuba ebifaananyi n'okola interview ne Museveni ekitema masanga. Era bw'atyo bwe yatuuka ku ngeri NRA gyefunamu emmundu, Museveni yamuddamu nti baziwamba ku bajaasi ba gavumenti. Museveni bw'atyo n'asuubiza Omuzungu ono okumulaga engeri gye bafunamu emmundu nga tannaba kuddayo. Mu kiro ekyo kyennyini enteekateeka zaakolebwa okulumba enkambi ya UNRA gye yali yakuba mu kitundu eky'e Mu nnaku ezaddako, abalwanyi baayolekera Bukalabi ku missoni eno. Kolokolo agamba nti olutalo lwatandika mu ttumbi eyo mu ngeri etaali ya bulijjo akataayi kali tekannaba kusala nga ba NRA bagudde mu buufu bw'abajaasi ba gavumenti. Aba UNRA bazza omuliro n'amaanyi ssaako n'obuvumu. Okuwanyisiganya amasasi kwatwala essaawa ezaali ziwerako. Ku luno kyayawukanako n'ennumba endala ze baakolanga bwe baazinduukirizanga omulabe mu ddakiika ntono nga baba bamusinzizza amaanyi olwo ne badduka n'omunyago gwabwe. Mu lutalo lw'e Bukalabi luno abayeekera mwe baasinga okufiirwa abalwanyi abangi. Kolokolo agamba nti olutalo luno lwe lwaviirako abantu okuddukira mu nkola z'essingo mu kitundu eky'e Bukalabi Primary School lisangibwa mu ggombolola y'e Kasangombe wakati wa Semuto ne Bbowa nga wano emmundu we yasekera. Nti ekyalo kino kyali tekimanyikiddwa nnyo mu lutalo lw'e Luweero okutuusa emmundu lwe zaasekerawo ng'ennaku z'omwezi 2/1983. Ebyaliwo ku lunaku olwo bikyajjukirwa bulungi ng'ebyabaddewo olunaku olw'eggulo mu mitwe gy'abantu abeetaba mu kulwanagana okwoteekako n'abaduumizi ba NRA. Saleh gwe baakazaako erya lufu ekitegeeza okufa yategeeza nti yaliwo era nga ye yali mu mitambo gy'olutalo olwo. Agamba nti luno lwe lutalo lw'atayagala kuddamu kubeera ng'ajjukira ebyalulimu naye tekisobokera ddala olw'okuba nti ye mujaasi. Saleh yategeeza nti gwe mulundi ogwasooka abayeekera ba NRA okuleka bannaabwe nga battiddwa mu ddwaniro olw'amaanyi amangi abajaasi ba UNRA ge baali babataddeko. Era nti abaduumizi ba Platoon 6 okwali ne Saleh be baalumizibwa mu lutalo luno olw'e Bukalabi. Saleh yali yatuuka ekitema masanga mwezi gwali gwa 1981 nga Samu Magala ye muduumizi wa NRA yasooka. Amangu ago yatandikirawo okuduumira abayeekera mu bitundu okuli Mawale, Kanyanda, Kawumu teekako ne Kangave. Era ye yali akulira ebikwekweto mu bitundu okuli Mugogo, Semuto, Masulita n'ebitundu ebyali biriraanyeewo. Saleh yali omuganzi mu balwanyi abaali mu nsiko. Yayingiza abayeekera bangi mu NRA era ng'abamu ku bano kuliko Livingstone Mawanda, Yahaya Kiryowa, Kanyerezi, Kiwanuka, Twahiri Kaggwa ne Didi wabula nga bano bonna baafa. Abasinga ku bano baayingira mu bibinja eby'enjawulo eby'abayeekera era nga bamu baafuuka n'abaduumizi b'ebibinja byabwe. Okusinziira ku Saleh agamba nti baali tebalina madaala malambulukufu kyokka buli omu yaweebwanga ekiragiro ky'okuduumira banne ng'oyo ejjinja lye libeera lya kamanda.